essomero li St. Lawrence SS Sonde lijaguzizza emyaka 27 nga libangula omwana w'eggwanga saako okukuza olunaku lw'omutuukirivu Lawulensiyo, era batandise n'emmisa ekulembeddwa mu bwana mukulu w'e Buyege Reverend Father Basiru Mirundi. Ono ayambalidde abakulira amasomero abagajjamu ensimbi kyokka ne beerabira okulondoola ebyenjigiriza by'abaana. Beera head teacher ayimiridde atengeredde, tobeera nga head teacher yeesulise. Mubalaba ba head teacher ne batuuka okumugamba bamutesitinga ne bamugamba kwata olupapula ne lukankana ogenda okulaba lugudde naye agudde. Nogamba oba head teacher ki? Omukulu w'essomero lino Stella Birungi Sekandi ategeezezza nti mu myaka 27 essomero lino litadde amaanyi mangi mu kutumbula ebitone by'abaana saako okukwasisa empisa mu bayizi. Together we will continue to build a vibrant school community that empowers everyone to thrive. Allow me highlight some of the achievements that we've been able to attain as a family of St. Lawrence. Dear Chief Guest, we boast of a high level of discipline of both students and staff. Bafube nnyo okulaba abaana baani mikwano gyabwe ne gye batambulira. Kubanga ensonga eyo nkulu eviiriddeko abazadde bangi okukaaba amaziga nga bawoza tukola ssente naye ate bambi ssente zaabwe ne baziteeka mu baana ate abaana ne bagenda ne babadisappointinga. Omugenyi ow'enjawulo ku mukolo guno era munnabyanjigiriza John Baptist Mpoza akubirizza abazadde okwongera amaanyi mu kwenyigira mu nteekateeka z'essomero kiyambeko okutumbula ebyenjigiriza eby'abaana b'eggwanga. The most successful school products the world over are those whose parents were actively involved into the school programs. Ku mukolo guno abayizi abaakola obulungi mu bigezo eby'omwaka oguwedde n'abasomesa baabwe baweereddwa ebirabo ebibeebaza. Benedicto Mulondo ne Katopo, BBS Telefayina ageesigika.